Yaba mikwana abatwana tera production ake okuva ku EMMEEME olunaku olwaleero tuli president wa B.N.F music oba Breastnut Foundation olunaku olwaleero tuli naye tumuleese wamu kwogatta ne Angel Malik ngono omukyala actinga bulungi mu movie era nga mugenda mulako mu movie ezimu tugenda kujja naye mbamulage agenda sobola kuzanya part ki naye nga naye tuli naye ate nga naye wa EMMEEME ya katuwireko buli omu yeyanjule kisanisa okukulaba olunaku olwaleero president nange nsanyusa okusanga Madam Proxon owa DX3 Media. Amanya n'eddoboozi yenze President B.N.F Music Breastnut Foundation. Breastnut Undisputed omuyimbo wa tabu ekyegeera. Yes, omukyala Angel Malik saba weyanjulireko abantu abali ku EMMEEME abakulaba. Amanya n'eddoboozi Angel Malik nali actress bazannya film. Yeah. Era nga bamusitula nga leero tugenda kwongera okubanjulira ddala B.N.F music kitegeeza ki oba bagenda kigwawa ba actor bayimbi ba music tugenda kumanya bagenda kyongera ddala explaininga mwongere okimanya abasinga muli eyo mugamba B.N.F ekola ki oba kampani eyo producinga bintu ki oba ekalinga project ki olwaleero kyova olaba tulina omwami nga tumuleese abannyonnyole ku kimu musobole okitegeera wano mu EMMEEME. Thank you so much, Madam Proxon. Neyanziza akagisa kano kemumpadde olunaku olwaleero okwogera bukko n'abantu bammwe oba bafollowers bammwe aba DX3 Media era kyemukola kyamaanyi mwebala okubeera nga musupportinga talent. Njagala kwebaza director ku kamera omukulu Wilson ate nga promoter era kyakola kyamaanyi nnyo. Manyi bwe babeera behind the camera abantu tebabalaba naye nga bebakola omulimu ogw'amaanyi making sure nti to changing our lives zaffe. Ombuuziza ekibuuzo about Breastnut Foundation. Breastnut Foundation, that is B.N.F music. We support talent. Bw'oba oyagala kuyimba oli muzanyi wa films or youth like you don't have a job, we connect you on your professional Jawasoma. And we have been doing that for the last 3 years. Era abantu bangi abakifunyeemu nnyo era abamanyi services etuwa. Sobodde okuyambako abayimbi bangi abamu bamanyi bali balina amanya naye nga music waabwe tebamufunamu. I supported them. Abamu bamanyi abamu abakolera mu Song Factory wa Dr. T abamu nsobodde okutandika music bano ba Queen Dorothy bali bave e Kabale bona tusobodde okubayambako. Tulina abantu bangi betuyambye. So this Breastnut Foundation has been there for the last 3 years and it is doing well. Though gundi COVID yatataganyamuko naye tetwava ku mulamwa era kyovula bakati tugenda kulonda akakiiko. Of course president bamulonda oyabeerawo. Then we have executive director gunamaze okwapointinga omukulu Anchorage Mulamuzi Midraj oyo agenda okubeera executive director waffe nga kikwasaganya ne president. Then n'abalanga tugenda okuba nga tubabanjulira abantu nga bamaze obbalonda era bamembazi baffe bagenda okulonda abakulembeze abaana abatwala mu maaso. Breastnut ngoma ze tunyonyola kiri about music but kiri wano yokayoka mu UAE oba kiri yonna kiri all the country. Tekisobola kubeera wano mu UAE. Reason being tuli bannayuganda ffe tuli wano tuli ku kyeyo for other reasons tulunoonya ssente naye waka Uganda. So tulina abantu betwaleka e Uganda era betuuse nga tuyamba abasinga obungi bali Uganda. So we have to continue that. That's why tulina executive director Uganda ate nga president ndi eno. Bwemba nga siriyo abasobola obikwasaganya bwembeera nga ndi eno mba nkwasaganya byalina okwasaganya. Then tugenda kubeera n'akakiiko konna full treasurer, secretary, vice chairperson n'abalala bonna nga bwebimanyi. Then secretary zonna entebe zigenda kujja. Then tubeere ne administrators basatu tusobole okulaba how we can support our people basobole okubeera obulungi nga naffe nga bwe tuli obulungi. Okay, leave along music but I've heard this word called foundation. No B.N.F, yes, foundation. Naye weeri oba right now we were pointed on music. But I've heard foundation. Yes. Byonna foundation ebaddewo era nange nze kennyini nnyini ndi muyimbi wa B.N.F music. Ekitegeeza nti foundation etambula ne music.
oshegeera tulina okukwasaganya ensonga zonna tetusobola okubeera nga tugenda mu maaso. Kintu tekiri yonna kati kangeze for example waliwo sponsor ayagala sponsoringa not live along music naye nga alina ssente ayagala teekamu agambe bannange yagala ziteeka mu foundation. Will you allow that sponsor? Yeah, of course, yes, we welcome all kind of support. Reason being, planning yaffe nga tutandika nga tulaunchinga eno foundation era twalinawo abayimba ab'enjawulo era ne posta bw'ogiraba kwaliko abayimba ab'amaanyi n'abazanyi ba firimu mu Uganda okwali ba Dr. Bossa, ba Barnabas ono yagenda mu America, tulinako ba Papa Misachi, ba Dr. T bonna baliwo ne tulaunchinga foundation ba Markatheni Kusaasira posta yonna wagiraba ya 2018 twali kalenda Prestige Hotel Makinde abo bonna baaliwo n'abatasobola okubeerawo batuwa support and it's when I began my music netutandika okubeera nga tugenda mu maaso. If I want to join that company, it's not a company, it's a foundation. It's a foundation. Yes. Sorry, if I want to join that foundation, in process to joining to become a member. Byangu, it's all about okusala onogamba. I want to be part of you. But tubeerako n'omuyimbi nga ne tugamba this time around we want to support Proxon. Bobo ina nusulu 10,500 tugamba kamusondere audio wa sente maker wa mitwalo 5 tulinawo sente maker tulinawo mitwalo 1 anamu mwenda tuzijjeewa etusonda etulaba nti oyo omuyimba afulumiza oluyimba video bweba etuusobodde okushootinga video netunoonya sente netumukolera video naye as of now has B.N.F we are looking at having that money esobola okugula ebyuma tubeere ne full system tubeere nga tulina studio eyaffe ng'erina zi keyboard nga bw'omanyi studios nga mulimu ebyuma omwana bw'ajja ng'ayagala okuyimba atandika ayimbe shooting video ye tumuwe oluyimba agende naye atandike promotion asobole okubeera mu system ey'okuyimba niba passion bw'aba muzanyi wa film tumuwe kamera agenda shooting video ye agitambuze akole sente tandika okulaba agenze US agenze Amsterdam aze UAE nga bakola sente. Those are one of our dreams. Okay, yes. Mr. President tukuuliddeko oli muyimbi kati omuntu ayagala okufuna oluyimba lwayinza kusangawa ayinza lusangawa twagala kumanya oli muyimbi twagala kumanya omuntu wagamba ngenda ku YouTube noonya President wa B.N.F Foundation ngenda musanga ntya yakusangawa. Bw'oba oyagala kufuna music wa Bresnat osobola ogenda ku YouTube channel yange no searchinga Bresnat official channel music oba n'ogenda ku Facebook Bresnat oba Bresnat music TikTok the same Bresnat emo you can catch me there on my number +256 772 075159 tulina ne services endala zetukola nina gye nkola this side ate be bamu ku basupportinga Bresnat Foundation that is Speed Express company tukola visa hotel bookings airport pickups no kugula account za Equity Bank here in diaspora so ekintu kinene nnyo si kyange nzekka kyange naawe bw'atulaba ku TV DX3 Media jangu tukolere wamu naye ekirala kyenjagala tukole I want us to be united. We are here diaspora naye tetumanyiganye osanga onakola kiri oba yeetaga support